Wow. But how is as a person? Emyaka 5 gye mbadde mwenna. Muntu kikachi? Muntu nga balala, I should say. And he's okay. He's respectful. He's humble. He's loving. He's caring. Okay. Wow. At last you found a gentleman. Sure. Okay. Chogamba gama suti gonna gadayambala ku TV nga gwagolola. Exactly. Ngole. Omukyala yabadde agola amakanzu gonna n'amasuti gonna. Omukyala alina kukola mulimu kisi kufa ku mwami. Bulaba bweti manya yafaayo. Gwe bondaba nga nzirugadde manya yanzirugaza. Kati golaba bwofaana bw'otyo. Mukyala oyo avunaanyizibwa. Mukyala wange. Bwe ebyo byolaba bw'otyo. Yo we mukyala oyo. Siba bulungi. Kalulu kaggwa. Kalulu kaggwa. Kaggwa nga batuwuttudde. So nja kuddayo bya 26. Baseke naye bano bagagende mbakawulire. Omanya atanakagendamu yatamanyi nti olina okukadduka. No, nakola bulungi by the way, nakwatira ddala ekifo kya ku mwanju nnyo kyakubiri. Naye nze nga bw'omanyi ebyange nze ekintu bwe kigaana awo wenyini wenkiteera nenkwata ekirala nenzirayo ku kye nnina okukola. Ate baziba wabula ekiriwo nti manvuuli yali y'amaanyi kubanga saafuna kaadi era sinenya muntu yenna nti maybe Bobi Wine akakiiko tebaalaba nti nofuna kaadi ne batagimpa kati abantu ne balonda kaadi. So basically tusabire busabize yawangula abeeko ne kyatukolera kubanga nja kukomawo singa anaaba takoze. Kubanga kyenjagala kyekyokulabika nti abantu bewaffe bafuna ebyo nange byenjagala okulabayo kubanga tebiyamba nze nzekka tebiyamba bo bokka nange binyamba kuba oluguudo lw'ennwanirira tufune ewaffe olwa kolansi nange lunyamba kuba nali nfiiridde ku luguudo lw'ettaka okitegeera. So buba buli azaamaanya obutabeebaza okunnonda kumpa akalulu abannonda bonna mwebale naye nja kukomawo. Mukyala wange gwe baayise ku birthday eno naŋŋamba mperekeraako era nze naweekeddeko ye naye olw'okuba nti ate gye yandeese ate mukwano gwange Sheri mukwano gwange tubadde naye ebintu bingi birthdays ennyingi zembaddeko pateze biki tukoze ffenna twaliko ffenna ku TVM. So we are friends. Mbadde n'okubaawo okubeerawo kwange actually kunsanyusizza nnyo. Mukyala wange tugenda mu myaka 5 nga tuli naye. Ne bw'onooyitaba gwoza namufunye ejjo namugye mu bbaala. Bammanyi lwakuba sinnagenda officially naye bammanyi. Bammanyi nti Katongole yalina ekintu kyaffe. Naye ajja ddi Katongole yalina ekintu kyaffe. Naye ajja ddi Katongole enkoko azireeta ddi nya zitwala kubanga ekintu kituufu nawe okiraba kuba gwe tosobola kifuna. Gwe tulaba bw'ofaanana n'okisangako omuntu kuolonja oyo omuntu nja muloga nkwate n'omuzimu gwe ng'ogeze. Sinnabonaabonako na mukwano mwe bannamawulire mubonaabona n'ebigambo sinnabonaabonako olaneko nga nkaaba tulisizaako bomu ye yanaabonaabona nayo yamanyi tebasobola mutwala sirowooza nti waliwo alina amagezi agamutwala naye kuba manyi ekisinga okubeera ekikulu ye antegeera ate okusingamu. Omuntu alina kuntegeera kati mwe mulina bwe muntegeera kati naye alina bwantegeera kati ye yafumbirwa kati mwe mumanyi Katongole omutongole ow'eddalu simanya mawulire bakoze bino simanya biki kati ye yafuna Katongole Dennis mmwe ate kye mutayina kyembadde njagala ab'ebbaale bafune nabo bafune Katongole Dennis bamanye obulungi bwe. Omwana bamuzaala wa? Aliwa ono ndeka gwe kyolina omanya si Munnayuganda. Gwe mu Uganda walolaiko omuwala alinga ono. Wasazeewo leete ebyaka biba byanjula ne kati gwe wuwa mukweka gw'osobola omulaga gwe gyeyo tulabi nawe weeveemu gaye bannange ani mpozi wangambye ani mama Charity Brighton Precious Remy okwana Remy nga muliko bangi kutabule
nedda ono mwana ono kyali wange demu wange nfanfe wange mukwano gwange mwana kansubire ndoza nja kuwumulira wano okitegeera ngenda wuwumulira wano Sheri yabawadde dda akasenge omugendo owumulira retirement okuva yona yona gye tutambulidde aye naye ava mu retirement okitegeera bonna mwesanze nga muliraja retirement no naye ava mu kubonaabona afunye retirement emitima egibonyebonye together they meet kadija twamiiti kati gwe obadde oli ku bbiya omwana yakula omulembe gw'ofunye wakashampagane okalaba mu ngera bagenda kuyigiza bushampagane nabyo ebirala abinywa ssebo n'amalwa tunywako olaba anywa ttonto tewali kisita munywesa yomba omukwano gukunywesa ebintu bingi ono tunywa amalwa tunywa tonto tunywa biki byonna tukola ki tubinywa mukwano mukaka munyo tayomba olaba alya ne ku mawolu tolya ggolu gwe tewalya ggolu lya lumonde jjo gwe katongole biki byakoledde byogamba nti walayi mu relationships ezisembayo mbadde sibifuna no azini bambi omukyalo ono abadde wa mazima gyendi ate ayiwawo omubiri when it comes to kunze gwayagala kyonna yayiwawo omubiri because amanyi omuntu gwayagala Katongole Dennis omanyi njagala nnyo mukwate akantu ako Katongole Dennis ne Katongole omutongole baawukana kiringa wonogamba Kyagulanyi Ssentamu ne Bobi Wine kati olaba babi tayagalangako Bobi Wine yayagala Kyagulanyi Ssentamu kyovula mu mwabeera nomugamba naye oyo omwana babi ayinza atya okwagala omusajja oyo omusajja simanya anywa biki omusajja ow'amaviiri wa olaba Zuwena tayagalangako Bebe Cool yayagala Moses Sali kati kyekyo ekyenjawulo ekiriwo kyovula nti abantu nga ffe obeera n'omukazi nga wakabi naye nga abayaye boogezi bagamba omuyaye yafunye otya omuyaye yafunye atya omuyaye naye nga teyafuna muyaye yafuna muntu waayo oli muyimbi omukyalo ogenda muyimbirayo akayimbo bakawedde wekali waliwo oluyimba olupya baliyita Fall in Love luyimba lupya gwe kyogala nekasa nnyo sewo siira It's the right time for me and you to fall in love. It's the right time for me and you to fall in love. Come on. Kayimba bakayita Fall in Love. Kapya. What should I say? Yogera mu Luganda kale. Ngambe ki? Just babuzeeko. Okay, nsanze okubalaba kale yogera bo just gamba jesse science okubalaba microphone zo tobuuza bingi No, what I meant, Jada Ali broken, I was also broken, so we came up with the broken hearts, the broken pieces, and then we had to build them together. Nitufunamu one thing, yeah. Of course, nze Katongole Fifi, just that tubulako, but soon. Ku Instagram ne Facebook okosamanya ki? Fifi Gemins. Fifi Gemins. Why wafunye muzanyi wa filimu? Yazanya filimu. Enofise filimu gye mutuzanya. Yazanya filimu. Ate nawe oli muzanyi wa azizanyira wabweru wa nyumba so si mu nyumba munda. Ekige mateeka gali. Wayinza okuzanya filimu ng'otumiza omukyeri n'akuleetera lumonde. Ngagamba ndi mu filimu. Azanya filimu gozanya bina Uganda. Azanya bina Uganda. Of course ali mu company bagiyita Limit Production. Ya mwana mulenzi bamuyita Mulindwa. He's a very good writer, Richard. So actually wakiraba mu filimu nga kinenge gye kizanyamu omukwano n'ogamba ki? Saamulabira mu bya filimu ssebo ndo namulaba mwala ali si bya filimu. Siraba muntu mu filimu nti ndabye omuntu video ngene malega papala nedda ssebo. Uno ffe tumenyi twisanga. Yaraze capital kukusa. TV mbadde nkyagiwadde mu break katono nnyo sooke mala okwetereeza because nali mukovu by the way. Akalulu kankozza nnyo kanyunyuta kandabisa funny. Actually this is my first time okulabika nti mba even in camera. Like okuja ku interview obutono mbadde nkola but you know mbadde saagala nnyo olumu kuvaayo mu camera because I was not looking all that good so because omanye ekintu kya camera
at the end of the day abantu bagala okulaba something good. People are used to seeing this Katongole who is nice on TV. So sijja kuvaayo nga ndabika nga ava mu biki oba mbadde mu biki. So I was giving myself time, but very soon I'll come back on TV. I'll come back to do my job. Beat ko wakomyewo. Beat GND because beat teri andaba bampulira bulize. Si kyekyo. Oyinza okuba oluzungu olwo lwa parliament. Sa because ewaka ono asitubeera mu luzungu. Kati omuyita linnya ki? Baby. Baba. Dada. Owaye. Soko olindeko. Katongole. Emmeri wagira Katongole. Emmeri wagirabye. Emmeri bya kiyaye naawe. Just kukanga mu bukanzi nga bobimanyi. Byakangamu naye nga nsubira tuwali kisobola kubaawo. Just tubeere ize emmeri Kenya gye babuuza. Tendoza just tubeere ize bali America balina of course research gwe bakola. Akwatagana East Africa, that one I know. So bagezaako kulaba ani alina akatengo, ani ateredde, ani mugumu. Oshegeera. But seriously no batargeting Uganda. I don't think they are targeting Uganda. Bayogera ku Somalia. So let's take it. But again, even the president yabudde n'agamba nti yete tibamukanga. So meaning amajiga fe magumu. Atenze sandi agadde kulaba butabanguko wano. Yeah, of course, President wange Kyagulanyi bw'aba aleese emmotoka ngeeyo. For his safety, I'm very happy for that. So n'omuntu yenna yandiyetaaze okuba nti alina emmotoka ennungi, emukuuma, like mu bintu by'obufuzi bwe bityo bwe biba. Naye nze kye ndowooza mu Uganda temujja kuba mutabanguko, kubanga ffenna tetuwagala. Twagala peaceful transition of power. President bw'abanga abantu baasalawo ne balonda bwe batyo, tuli mu kkooti. Tulabe kkooti kyeneesalawo, kyonna kyebeesazeewo, kyetujja okgenda nakyo. Naye nze njagala kulaba Uganda ey'eddembe. Kubanga siina Uganda gye ngenda kubeeramu amasasi nga neeyagala n'ekintu kyange kino. Okitegeera? Mama Fuswe Nateete. Mama Fuswe Nateete nkimanya kwali alaba. Mama Fuswe tukwagala nnyo. Naawe fumbirwako. Funako omusajja. Kuba omusajja Mama Fuswe tutumumanyi. So nze ategedde owange. Kane njagala ntegeere ki? Owuwe. So Mama Fuswe omulanga gw'ekkubira fumbirwako. Ate funa omusajja ategereka ate omusajja alina ssente. Omusajja ategereka mulungi nga nze mufumbirwe ng'alina ne ku ssente. Abakazi tebeetaaga busajja bwavu. Nze sega siinaamu yadde olwataano ne sobola kubeera naye. Okitegedde? Katongole oyinamu ebyaddala. Siinaamu nnyo naye ke nninamu ako kasa omulabisa bwe kati. Okitegera? Wakati obuuza mukazi wa Khalifa aganaaga. N'obuuza nti mukazi wa aganaaga aliwa. Oyinza okutuuka embalala nga tannamukulaga. Lwaki? Kuba alina okukola ennyo okuba nti afuna ku muntu.